okubakulisayo olwaleero tubala ennaku 136 bukyanga ekirwadde kya COVID-19 kirangirirwa nti kyali kirumbye ensi eno ebikola bingi ebiyolekedde mu nnaku naddala ez'omuggalo mu mawanga ag'enjawulo nga no mu ggwanga erya Uganda tunyumya busamba tukomako obweyongedde abamu bakuba abasajja entakera abakyala bakuba abaami empima mayumba munda kw'oteeka n'okubayiira amazzi n'amata. Leero tukuŋŋanyiza emboozi eya Let's Talk twogere okulaga butya obusamba tukoba bweyongedde okubanga bwefuga amaka ga bannayuganda omuli n'abali ku bitanda banyiga biwundu. Okulangirirwa kw'ekirwadde ekya COVID-19 nga 3 omwezi ogwa Desemba omwaka oguwedde kukyusiza ensi yonna. Abafudde be bangi, abalwadde bakyali ku ndere, kyokka nga n'ebizibu njolo ebyetoolera ku kimbe kino kimpaawo atali kaaba. Let's talk twogere. Olwaleero lweziweze ennaku 136 bukyanga ekimbe kirangirirwa nti kyali kizinze ensi wabula mu kisinza okusaanikira amawulire bwe busambattuko mu maka. Minisita w'ekikula ky'abantu n'obuwangwa Honorable Peace Mutuuzo agamba nti mu bbanga lya myezi 4 gyokka obusambattuko mu maka bweyongedde ng'obutwaliddemu n'abaana bubadde bwa mirundi 1967. Waliwo abamu abafudde amaka eddwaniro ng'abaana babonaabonya, abakyala babakuba, abamu babagobya awaka. Mu myezi 4 egy'omwaka guno bukyagutandika tufunye obutabanguko mu maka obuwerera ddala 1967 nga bwe bukwata ku baana abato. Bw'oraba kusinziira ku bwe twafuna omwaka oguwedde twafuna obutabanguko obutataganya abaana nga buwerera ddala 337. Olwaleero lwennyini lwe lunaku lw'ensi yonna olw'okwefumiitiriza ku bikolwa eby'obusambattuko mu maka olwa bulinga 15 omwezi ogwokutaano. Kyokka Minisita Peace Mutuuzo agamba nti abakyala batulugunyiziddwa nnyo mu kaseera kano ak'omuggalo. Omulamwa guno gwetaaga okwetegereza ennyo naddala kati nga ffenna tuli waka nga buli omu agezaako okuwamu n'ekitiibwa nga tutegeeragana n'ensobi we zibeera tuzoogereko mu kifo ky'okuzirwaniramu. N'olwekyo twagala kuvumirira nese kuvumirira abo bonna abafudde awaka eddwaniro. Ensonga ya Minisita Peace Mutuuzo eriko obujulizi obuloope n'obw'obutali. Ku kyalo Kavunza ekisangibwa mu Ggomboola ey'Eggombe mu disitulikiti ey'e Wakiso, omukyala Shakila Nava myaka 29 apookya na bisago oluvannyuma olwabba Moses Musi okumuyiira amata agabadde ku sigiri omubiri gwonna nga gwamulanga kugaana kumugololera ngoye ze. Nava obulumi abusindira mu ddwaliro erya Frost Medical Center e Matugga. Kyokka agamba nti naye tamanyi kyatembye musajja bulijjo omukkakkamu atuuka okumukola ekintu kino nga ku lwaleero amabeere gonna gaayidde. Oliwo kuba twasuze bulungi era nga tunyumya nga tuseka ne kumakya tusoose kuseka nga tunyumya watuuse mu kisenge nga saagolodde engoye ze kwe kujja atandika okunkuba n'okunjira amata. Abatuuze bagamba nti musisi tabadde nayoleke naye embeera ya COVID ye mupanguludde. Funako ku bantu babaka bulina kutubeera nabo buli lunaku kasaakulaba kati omukazi buli mulimu atandika okubeera ng'akulabamu ebituli buli kimu akulabamu ekituli naye nga lekyali badde kiyinzika okubeera nti nno okubeera nga tuvaayo okwewaka ne tujjako eno nonoonyayo 2000 noddayo n'ozibala naye era n'obeera ozibalekedde era tekikyalina kyekibayamba bo bamanyi nti sente zikyaliyo nga lulwe zaabadde nga tekiriyo era batuvuma. Obwavu ekisooka obwavu abakazi bonna bafunira contract nga tewali sente tafumba otojja mubuulyeko ati tewali kukola kirabo. Mu kaseera ke kamu wane masanafu
Wano mu Lubaga omukyala Esther Mama Giovanna embera ya COVID-19 anaginyumya lulwe. Omwami we Samukalema yamukakkanyeko gibuvuddeko n'amukuba ensambagere nga kyamulanga kulunga munnyo mungi mu mmere yekwe yayise okudiibuuda n'obutamanya nnaku. Kambabuulira obuzibu kwe buvudde yadde banene banfuula nti nze ndi mukyala nze bampita Esther erinnya lyange ery'ekika sitera nnyo digamba abantu naye nze mmanyiddwa nga Esther kunaku onna nze tewali atamanyi mmanyiddwa nga Esther Mama Giovanni oba Mama Richard oba Mama Embe. Obuzibu buvuddeko y'emmere gy'olaba nze tubadde tufumaga nawa neno omwana omuwala wa myaka 15 ne mugamba nti emmere giteekemu omunnyo mutono, emmere bw'ebeeramu omunnyo mungi emmere tewooma. Owulidde omwana ayingidde mu nnyumba n'atandika okunvuma, maama oli musiru totegeera, maama oli musiru koma nnyoko, nga omwana nvuma ebigambo bingi nnyo. Ne nnyingira mu nnyumba omwana ne mukubamu oluyi, kati taata woona omwana ate ye kwavudde n'atandika okunkuba n'ankubakuba nzenna mulaba ebiwundu. Teyakomyawo olwamaze okumuwutula kwe kumukasukira obugoye ebweru olwo ye neegalira munda mu nnyumba. Nze amaze okunkuba muna mu mutwe obwedda ntuku ayagala kunzita nze simbadde sirina kye mukoze nze mbadde njigiriza mwana kufumba nga sirina kye mukoze wadde n'ekimu. Olw'embeera Mama Giovanna yakidde emmere eyabadde ewandagadde n'agironda ng'agamba nti teri kwonoona mu nnaku zino. Adamu ngafumba obuwuka bujja kufa. Ngenda gali emmere yange ngenda girya. Ngenda kuddamu emmere ngifumbe ngenda girya, emmere yange ngenda girya. Omukyala agamba nti obusungu bwavudde ku muwala waabwe ow'emyaka 15 kubanga ye yalunze omunnyo omungi ng'ono ayasizza n'ebyama eby'omu nnyumba ng'omusajja bw'ali kisasi kimu ate omukopi awedde emirimu nga n'ennyumba mwamugobye bulijjo yagisasula. Ate angasaaki nga ne ku ssaawa ya leero nga neyo emmere yennyini yeze nagiteeka mu ssente zange gy'agenda okulya. Omusajja aba alina okuba nga yandiisa, nze bwe mba nga muliisa ebambwa. Abatuuze bagamba nti mu kitundu kyabwe okulwanagana mu maka kususse olw'abantu okubulwa ekyokulya n'agazibwaga bayituumyeko. Naye ngenda genda naye buli omu yeeyiiya ebibye nze embwa y'omusajja oyo tuddangamu okummanyiira. Amagezi gempa gavumenti baleme okulwanira ssente za paliyamenti ze bawadde ababaka. Esther yagonze n'asiba engugu ye aviira omusajja ensi yeenamanya gye n'amusibiza naye nga ye Kasule bakanze kumwegayirira ggulewo nga buteerera ali mu nnyumba. Tebiri Kampala wokka Mubende waliwo omusumba w'ekkanisa emu Pastor Ronald Saddam Sewanyana bwe yafunye obutakkaanya n'omukazi yali yamuwasa okukakana ng'anyiize n'atta abaana babiri ab'omukazi be yatemyetemye naye ne yeesibira mu nnyumba ne yeeyokeramu bw'atyo n'abengeya n'emirambo. Omusumba ono abaana be yasse kwabaddeko Nagawa Doreen myaka 18 ne Makumbi Ben myaka 10 abamama Derike Namukwaya era baliraanwa n'abakulembeze okwabadde kansala Shabani Kasumba ne Giso Nkanji Mathias bakakasa nti Sewanyana abadde musumba mu kitundu. Kiyinzika okuba nti abadde alina gwakozesa oba omuwala nga mukozesa omukazi bwekitegeera oluvannyuma ne bakyawagana bafuna okukyankalanya. So olwamaze ekyo bamulabye ne ka petroli emisana abikaba bookeze n'okubookya oluvannyuma nga maze okubatta okubuzaabuza nti bonna bafudde muliro. So kuba omulanga eri yenna alina omuntu gwali naye asooka alabe obwongo bwe asooka alabe eneeyisa ye asooka abeere naye bw'olaba nti omuntu mukyawaganye muviire omu asigaze emirembe namwe abakulembeze beero si wano bakubira omulanga mulabe abantu wali ennyombo nga mubataawuluza. Siruto ye Joseph Kanyike
omutuuze wa Ndeba Spire Zone ekisangibwira mu Ggomboola ey'e Rubaga gye buvuddeko yanaabidde mukazi we mu maaso n'amugoba mu maka ng'amugamba nti yeeyiye akkirire ekyalo ewaabwe ali munona ng'embeera eteredde. Baana babiri omuwuno omulala bakutewa katogera kikola otya ng'oli wekka ale ndinzeka COVID-19 be bantu bana tusaba omukulu atuyambe. Omukazi Natwida Martha ng'amulinamu n'abaana babiri yavudde mu mbeera n'alumba bba watundira amatooke amuwa emmere ey'okufumbira amabujje era wano kwabadde kuwanyisiganya bisongovu nakusikaŋŋana omwami kwe kumwatulira nti takyamusobola kumulabirira. Kati karantini egenda okute bagambe yawerera ekyewuunyisa ku mulundi guno abatuuze okwabadde n'abakyala Shamira na Kiyingi bawagidde omusajja nga bagamba eno embeera tewali wamunenyeza. Mu kitundu kyekimu ekyo abafumba ababiri babadde bakyayombera emmere ate ne babayitira omulambo gw'omutuuze eyafudde nga kigambibwa nti naye yafudde lwa njala. Tuli bubi nnyo era ekiviiriddeko n'omusajja oyo okufa lwa njala. Ekintu ekikulu ennyo lwa njala tebatuwangako ku mmere mu division muno mu Rubaga division tetufunangako yadde ku mmere boogera bagiga beegindi pulezidenti w'eggwanga yatuyambye. Nedda yawa obujulizi ng'ali ettaka Osiyana ali ettaka muno bawumba abunywerako amazzi enjala emutta abantu bafa muganda waffe tuli bubi baaba tuli bubi. Ku lwaleero abantu banyeevu buli muntu atunula bibye ku buli bantu bana boosanga nga bali mu kkubo kubaako omu oba babiri abatamanyi kye bagenda kulya kubaako babiri oba basatu abatamanyi gye banajja ssente z'abupangisa n'agazibwa agalala njolo ageetumye mayumba g'abantu mwe baserekidde. Bino byonna obisa ku kirwadde ekya COVID-19 era abakulu mu ddwaliro eri abalwadde b'emitwe bagamba nti kirwadde kino kiviiriddeko omuwendo gw'abatabufu b'obwongo nabo okweyongera mu ddwaliro ebutabika. Naye kyewuunyisa nti tufuna abalwadde bangi era nga bwe tubadde tubafuna bulijjo kubanga ne wenjogerera woodi ejjudde era nga bwetera okubeera ng'ejjudde bulijjo. Ennaku 136 eza COVID-19 wabulanga buli omu azirojja bubwe. Let's talk twogere bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ku lwa Salt TV Omunnyo.